Bismillah walhamdulillah. Okusookera ddala njagadde okwebaza bamama bange, basista bange, na buli wa mukwano yenna awaddeyo obudde eri Allahu subhanahu wa ta'ala najja wano okubaako kye yeeyongera n'okuba nga asembera eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah akkirize okutambula kwaffe n'obudde bwe tumaze wano abutuweemu birungi byereere. Tumusaba Allah akaseera kano akatujjukize ku lunaku lw'enkomerero atuweemu birungi byereere. Era tumusaba Allah atusobozese. Allahu subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani, wama kana limu'minina an yanfiru kafa liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin ta'ifa. So tekigenda sikyateekwa eri abasiraamu bonna okuva gye bali bajje basome, wabula kya buvunaanyizibwa kirungi nnyo mu basiraamu muveemu firqa, just bantu batono nnyo, waliyanziru qawmahum idha raja'u ilayhim, abagenda okuzzaayo obubaka eri abo be balese ewaka. Nsaba buli azze wano Allahi tabaraka wa ta'ala tugenda kwejjukanya, tetusigenda kusomesa kubanga nkakasa siina kye ngenda kwogera okuggyako nga buli ali wano yali akiwuliddeko, wabula tugenda kukola ki? Kwejjukanya. Ekigambo kiri kimu naye tugenda kyawulamu emiteeko emeka? Ebiri. Ala wahuwa husnu dhannu billahi tabaraka wa ta'ala wa husnu dhannu bil akharin. Okulowooleza Allahu subhanahu wa ta'ala obulungi n'okulowooleza abantu banno obuki? Obulungi. Tuli wamu? Tutegedde omusomo gwaffe ogw'olwaleero oba okwejjukanya kwaffe okw'olwaleero? Temunnaba. Ekigambo ekiyitibwa husnu dhannu billahi tabaraka wa ta'ala, okulowooleza Allah obuki? Obulungi. Tukimanyi omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagamba, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allahu subhanahu wa ta'ala muki? Mulungi, takkiriza okuggyako ekirungi. Kitegeeza buli kirungi kyonna kiri eri ani? Allahu subhanahu wa ta'ala. Bwe tolaba nti Allah bw'omulowooleza obubi oba tomukoze bulungi, so kati okwejjukanya kwaffe tugenda kwogerako okulowooleza Allah obulungi, wakadhalika n'okulowooleza bannaffe be tubeera nabo buki? Obulungi. Allahu subhanahu wa ta'ala abuuza mu Qur'an, fama dhannukum birabbil alamin, mazima ddala Allah omulezi w'ebitonde mumulowooleza ki? Tuli wamu? Eyo ayem tugenda kusooka n'okulowooleza Allah obulungi insha Allah eddakiika 15, then eddakiika 15 endala twejjukanye ku kulowooleza bannaffe obuki? Obulungi. Ntandise ne aya za Allah, ngatandika ne aya za Allah wamu ne ahadith za Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, then oluvannyuma tulyoke tugende mu bigambo by'abamanyi n'okusinga obudde bunaba butukirizisizza. Okusookera ddala Allahu subhanahu wa ta'ala agamba mu suratul Hujurat, ya ayuha alladhina amanu jtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm. Tuli wamu? Eyo ayem aya na Allah nagamba mu suratul Fath, yadhunnuna billahi dhanna as-saw alayhim da'iratu as-saw wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Allah gamba yadhunnuna billahi dhanna as-saw, balowooleza Allahu subhanahu wa ta'ala ebirowoozo ebibi. Tuli wamu? Alayhim da'iratu as-saw, ebyo ebibi balowooleza Allah bigenda batuukako. Wa ghadiba Allahu alayhim, era Allah n'abanyiigira. Allah munyiivu gye bali, Allah yabanyiigira. Wa la'anahum, era n'abakola ki? N'abakolimira. Al-la'n yani at-tardu min rahmatillahi tabaraka wa ta'ala, okugolwa mu kusaasira kwani? Kwa Allah. Wa la'anahum wa a'adda lahum adhaban alima, Allah n'abateeka n'ebibonerezo ebiki? Ebibi era ebiruma. Kitulaga ki? Nti lubeerera Allah tayagala nkuba mulowooleza biki? Bibi. Bwe ngamba okulowooleza Allahu subhanahu wa ta'ala obulungi ntegeeza ki? Kwe kutegeera nti Allahu subhanahu wa ta'ala rahimun, Allah muki? Musaasizi. Kutegeera Allah bimaana al-kalima,
okutegeera Allah mu butuufu bw'okukola ki bw'okumutegeera. Okulowolereza in general kulina emitekemeka ebiri. Tulina adhannu almuharram wa dhannu alwajib. Tulina okulowooza okwetteeka n'okulowooza okuli haramu nga tokkirizibwa kulowooza. Okulowooza okusoose ngambe kwe kulowooza okwaki okwetteeka. Okulowooza okwetteeka kwe kuliwa gwe musomo gwaffe ogw'olwaleero kwe kulowooleza Allahu subhanahu wa ta'ala ebiki ebirungi. Mu bufunze omusomo dhannu Allahi tabaraka wa ta'ala okulowooleza Allah ebiki ebirungi wa husnu dhannu bil akharin n'okulowooleza bannaffe ebiki ebirungi. Tutandise ne Allahu subhanahu wa ta'ala ne tugamba okulowooza ng'okulowooza kulina emiteekemeka ebiri, okulungi n'okuki n'okubi. Wakadhalika okulungi fahuwa alwajib kwe kuli ki wajib kyatteekwa eri buli musiraamu okulowooleza Allah buki bulungi. Wakadhalika haramun kiri haramu eri buli musiraamu yenna yenna adhannu billahi su okulowooleza Allahu subhanahu wa ta'ala ebiki ebibi. Kuraki tutandike n'okulowooleza Allah obulungi. Okulowooleza Allah min alamati husnu dhannu billahi mubimu kubonero obulaga nti Allah omulowooleza bulungi oba kubimu ebigenda okuyambako okulowooleza Allah subhanahu wa ta'ala obulungi ma'rifatu Allahi tabaraka ta'ala haqqa ma'rifatihi okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala haqqa ma'rifatihi. Wallahi obanga totegedde Allah yani bi asma'ihi n'amannya ge n'omanya nti Allah waba yeeyita arrahimu kitegeeza mki musaasizi mwomanya nti Allahu huwa al-adil Allah mwenkanya togenda mulowooza nti mulyazaamanya. Wabula bw'obanga totegedde Allah subhanahu wa ta'ala yani n'obukulu bwe n'obugulumivu bwe ogenda mulowooleza buli kyokoze eki kyosanze. Olaba ffe abantu omuntu akwogerako ekintu ekibi nga takimanyi n'ogamba subhanallah omuddu oyo antemeredde njogeddeko byatakola ki byatamanyi. Naye ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun abaffe mwogera ku Allah byamutamanyi. Tulaba omuntu agenda kubanga abonaabona alina embeera gy'alimu etatusanyusa ne tugamba Allah mulyazaamanya nze lwaki ndi bwe nti ate oli ali bw'ati. Mu butuufu Allah omutemeredde omutaddeko ekigambo ky'obulyazaamanya naye nga Allah mulyazaamanya nedda. Kitegeeza totegedde Allah yani. Tuli wamu lubeerera bw'onaategeera Allahu subhanahu wa ta'ala yani n'omanya nti Allah yagulumira tuli wamu togenda kukola ki kumulowooleza bubi. Lubeerera husnu dhannu billahi okulowooleza Allah obulungi kukulemberwa ebintu bibiri. Ma'rifatu Allahi tabaraka wa ta'ala okutegeera Allahu subhanahu wa ta'ala wa ma'rifatu nafs n'okwetegeera gwe ng'omuntu. Lubeerera bwe tulaba ng'olina embeera gy'olimu osooka kulowooza nti nze lwaki Allah nze gwabonyaabonya lwaki Allah nze gwakola bw'ati kiraga nti teweemanyi ate ne Allah tokola ki tomumanyi. Kubanga singa obadde omanyi nti Allah musaasizi kimu kyakubiri n'omanya nti embeera eno gye ndimu Allah tasobola wama kana Allahu lighayra ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tasobola kujjako kyengera Allah tasobola kuteeka mu mbeera okujjako nga gwasoosa okukola byokola Allah n'akuteeka mu mbeera gyakoze eki gyakutaddemu. Tuli wamu. So buli wolaba embeera egenze mu maaso nga tonnaba kulowooleza Allah bubi gwe ittahim nafsak gwe bakuyita batya kwebuusabuusa weekyekinge gwe ng'omuntu nga tonnaba kizzeeyani Allahu subhanahu wa ta'ala. Kubanga gwe bw'oneekyekinga n'omanya nti ai Allah nze mulyazaamanya inni wa ayyuba idh naada rabbahu tujjukira Ayyub bwe yalwala omanyi we yagamba Allah obulwadde bwamulumira emyaka 32 naye yagamba Allah ya rabbi inni massaniya ddurru ai Allah obulwadde bunnuma wa anta arhamur rahimin. Teyamugamba ai Allah mponya teyamugamba ai Allah obulwadde butwale wabula yamugamba anta arhamur rahimin ai Allah gwe musaasizi. Tuli wamu gwe musaasizi akyasinze abasaasizi bonna. Kitegeeza ai Allah nabi Ayubu yamala okusaba aya eddaka egamba fastajabna lahu ne tukola ki ne tumwanukula naye yagambako nti ai Allah mponya teyakyogerako wabula yayolesa okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah n'omulaga nti ai Allah embeera eno weeri naye nkimanyi nti anta rahimun ai Allah
gwe musasizi anta qulta wa qawluka alhaq ud'uni astajib lakum tuli wamu Allah yatusuubiza bw'otegeera nti mazima ddala Allah tasoboka na ku ndagaano tuli wamu kitegeeza waba yakusuubiza nti agenda kuwa aba agenda kukola ki kukuwa tuli wamu bw'oba ng'olowooleza Allahu subhanahu wa ta'ala okumulowoleza kwa bulungi kugana labikira mu nsonga nga 4 ku 5 esookera ddala fi du'a bw'obeera ng'osaba subhanahu wa ta'ala omusaba otya kya buvunaanyizibwa bakwana bange abalungi idha da'awta Allah subhanahu wa ta'ala bw'obeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala jjukira Allah gamba ta mu Qur'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi masha Allah tabarakallah kirungi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala abasahaba bajja ne babuuza nabbi sallallahu alayhi wasallama aqaribun rabbuna fanunajihi am ba'idun fanunadihi Allah waffe ali kumpi tumukube kama oba ali wala tulekane Allah subhanahu wa ta'ala nassa aya nga agamba wa idha sa'alaka ibadi anni abaddu bange babeera bakubuuzizza ku nze bagambe nti inni qaribun mazima ddala ndi kumpi nnyo nabo bwe yamala okwogera ndi kumpi nazzaako ekigamba nti ujibu nkola ki nyanukula Allah subhanahu wa ta'ala yaziizaako buli azamaanya harrama dhuluma ala nafsihi waj'alahu bainana muharrama naffe naafula obuli azamaanya nga buli haramu gye tuli olaba mu butuufu gye kiri Allah kubanga ye mwennyini ye yatugamba nti qaribun ujibu ndi kumpi ate nkola ki nyanukula okimanyi waliwo omuntu ayinza okuba okumpi naawe ng'omugamba naye nga takuliiko naye Allah yakulaze qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'an nyanukula dduwa y'omusabi yenna bw'abanga akoze eki ansabye naye falyastajibuli musooke mukole ki munyanukule omulenga gwa Allah gwe guliwa bye bino nti Allah yagamba tukole bwe tuti tuli wamu falyastajibuli walyu'minu bi araba nzikirize bakkirize nti nsobola omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ud'u Allah musabe Allah subhanahu wa ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba ng'okakasa nti mu butuufu Allah huwa almujibu Allah yanukula era nkakasa agenda kukola ki nyanukula mu butuufu kuba kafaananyi oli azze gy'oli ng'akusaba obwetaavu ayagalayo emitwalo 2 oba let's say emitwalo 5 nakugamba nze nkimanyi abajja wano okubasaba tobawa nze nkimanyi toli mugabi nze nkimanyi ne gundi yajja n'atugamba yakusaba ssente n'omumma omuntu oyo osobola omuwa mu butuufu tosobola naye oli bwajjajo inagamba wallahi ustadha nkimanyi oli mugabi gundi yakusaba n'omuwa ne gundi yakusaba n'omuwa weelangirirako obugabi ai Allah ustadha nsaba ompe tuli wamu omuntu oyo agenda kukwata akuwe olw'okutuukiriza ekyo kyokola ki kyomumanyiiko era okkiriza nti Allah muki mugabi naye bw'onaaba tomanyi nti Allah mugabi togenda kukkiriza nti agenda kukola ki kukuwa tusaba edduwa Allah ne tumusaba ne tuggwamu amaanyi tuli wamu netulekerawo okusaba olw'ensonga tubuusabuusa olw'ensonga gwe tusaba tetumumanyi bwe tubanga wallahi Allahu subhanahu wa ta'ala tumumanyi tetusobola buusabuusa mu dduwa zaffe kubanga ye yatulagira ud'uni astajib lakum وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين muntuki waliwo omuntu asobola okugamba nti ngenda kunyigira omuntu nga tansabye tekiriwo kyasigaira Allah subhanahu wa ta'ala bw'otegeera Allah subhanahu wa ta'ala haqqa ma'rifatihi n'otegeera Allah yantonda huwa arhamu minni min nafsi wa min ummi wa min abi Allah musasizi gyendi Allah mmanyi okusinga bwe nneemanyi ne mama wange ne taata wange tukimanyi nti omukwano oba bondi ekyasinza okuba ey'amaanyi ye bondi eri wakati wa mama n'omwana tuli wamu naye Allah subhanahu wa ta'ala atwagala okusinga abakola ki babatwagala kikulaga nti omukwano gwa Allah gye tuli guli luddawa guli waggulu ekyokulabirako
fenna tukuze tumanyi nti omuntu bwafa lubeerera agenze mu kubonaabona tutya okufa naye nga tutya ebibonerezo bya mukabburi kugamba twakulaba tulaga sayidi mbi ey'okukola ki ey'okufa naye nga wallahi subhanahu wa taala tetumanyi allah tumanyi nti allah huwa arhamu rahimin abadde okusaasira ng'oli ku nsi fakaifa wa anta baina yaday llahi rabbul izzati waljalali kati ate kiri kitya ng'oli mu mikono gye allahu subhanahu wa taala tuli wamu muntu tukola allah si mulyazaamaanya bw'obanga wallahi obadde okola bibi allah mwenkanya ate allah muki musonyiye tuli wamu kyova lawe twatusaalira abafu mu dduwa yaabwe tubasabira tugamba inkana muhsinan bw'abanga abadde muki mulongoofu fazid fi hasanatihi ay allah mukole ki mwongere mu birungi bye wa inkana musian naye bw'abanga abadde akola ebibi fatajawaz an sayiati ay allah mukole ki musonyiwe kikulaga omukwano omungi gwe tulina eryani allahu subhanahu wa taala n'okusuubira nti allah tumusuubiramu biki birungi waliwo ekyafaayo kimuwa ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallama anna rajulan omusajja omu kana yusiu fi hayatihi yali mwononefu nga musiraamu naye nga musiu nga muki mwononefu fawassa ala auladihi n'alamira abaana be nti idha mittu bwe mbanga nfudde faharriquni mukole ki munjokye faharriquni thumma thanuni evu eryo mulitabule lireme kuba wamu thumma ila rihi dharuni olyevu mulikasuke yani muliteeke mu bifo nga byaki byanjawulo fajaa yauman n'agamba fawallahi mazima ddala ndayira allahu subhanahu wa taala law qaddara alayya rabbi bwe allah bw'anankwatako bw'ati bye mbadde nkola mbimanyi ni allah bw'anankwatako laadhabani adhaban ma adhabahu ahadan agenda kumbonereza olubonereza lwesimanyi nti ali lubonereza omulala ekikulaga nti ebiseera ebisinga abantu twonona tukola ki tumanyi naye ono yesi yali mwononefu naye nga akimanyi nti mu butuufu allah okusinziira bwe mumanyi bw'atayagala bwononefu bw'anankwatako nzise akaseera katuuka omusajja ono n'afa falamma maata wakana abnaun juhala yali ayina abaana nga tebamanyi nnyo obusiraamu omusajja bwe yafa ne bamwokya evvu ne balitabula ne bateeka mu bifo ebyenjawulo ne balikasuka naye bwe bamasuka mu bifo ebyenjawulo qala allahu azza wajalla allah yagamba ya ardi ma'i ma fiki minhu fa innahu bayna yaday rabbul jalal allah yayita ensi n'agamba ijma'i ma fiki kuŋŋaanya buli paati ya muddu ono ekulimu omuliro ogwayokeza omuddu ono kuŋŋaanya komyawo buli kye wayokeza fa innahu bayna essaawa zino ali mu mikono gya allah of course omuliro ne gukola kye gulina okukola buli ensi nga bweri nekuŋŋaanya nezzaayo omuddu eri allah negamba ya allah omuddu wo wuuyo tumukuddiza allah n'abuuza omuddu ono lima faalta dhalik lwaki wagamba abaana bo bakole ekyo omuddu n'agamba ai allah khiftuk allah sakikola lwakujemera wabula natya okuyimirira mu maaso go olwebyo bye mbadde nkola faqala allahu tabaraka wataala ataituka aljanna ejjana nkoze eki njikuwadde husnu dhannu billahi taala okulowoleza allah buki bulungi n'okumuwa ekitiibwa tuli wamu mu butuufu bwe tuba nga tulowoleza allah bulungi naffe fenyini tugenda kuba n'emirembe tuli wamu allahu subhanahu wa taala agamba fama dhannukum birabbil alamin waliwo hadithu lqudsi hadithi ya abi huraira gyengenda omaliriza nayo tugende kulowoleza abantu obulungi hadithu lqudsi allahu subhanahu wa taala agamba ana inda dhanni abdi bi ndi wamu n'endowooza y'omuddu wange gyendi tuli wamu yani kyondowoleza kyengenda okukola ki okuwa bwolowooza nti allah tagenda kumpa tajja kuwa bwolowooza nti allah ajja kumpa ajja kukola ki ajja kuwa allah ye mwenyini yeyayogera n'agamba ana inda dhanni abdi bi ndi wamu n'omuddu wange kyandowoleza wa ana maahu hina yadhkurni era ndi naye mu kaseera nga nzijukidde mu kaseera nga njogerako tuli wamu
idha dhakarani fi nafsi, bwanjogera fi nafsihi, bwanjogerako ye ng'ali yekka talina gwali naye nanjogerako, dhakartuhu fi nafsi, nange nja kumwogerako. Tuli wamu? Wa idha dhakarani fi mala'in, bwanjogerako ng'alina abantu baali nabo nga bwe tuli wano, Allahu subhanahu wa ta'ala agamba dhakartuhu fi mala'in khayrun minhum, nange ngenda kumwogerako ne be naaba nabo ate nga basinga abo baali nabo. Tumanyi Allah abeera n'abaani? Bamalayika. Tuli wamu? Kyenagambye nti Allah tulina okutegeera Allah yaani. Bino byonna Allah wabyogera n'obiwulira nga ayogera omumanyi, wallahi kigenda kwanguyira okubikkiriza. Tuli wamu? Allah ayongera n'agamba nti intaqarraba ilayya shibran, bwasembera gyendi, kino simanyi we bakiyita naye distance eno paka wano. Tuli wamu? Allah agamba intaqarraba ilayya shibran, bwasembera gyendi distance eno, taqarrabtu ilayhi dhiraa, nze ngenda kusembera gyali distance yenkana bweti. Wa intaqarraba ilayya dhiraa, era bwanasembera gyendi distance bweti, taqarrabtu ilayhi baa, nze ngenda kusembera naye distance bweti. In atani yamshi, bwajja gyendi nga atambula, ataituhu habwala, nze nja kujja gyendi nga nziruka. Kitegeeza kitandika nani? Naffe. Tuli wamu? Bw'oba oyagala Allah abeeko byakukolera, sooka gwe weekube mu torch, sooka weetereze, sooka omanye ya Allah ntaddemu amaanyi agasembera gy'oli. Bw'oteekamu amaanyi agasembera Allah subhanahu wa ta'ala, Allah waali okutwaniriza n'emikono emyanjulukufu. Tuli wamu? Eyo hadithi yeekomekereza husnu dhannu billahi, nga sinnabagenda ku husnu adhannu binnas, njogadde njogereko katini ku kiyitibwa suu dhannu billahi. Jjukira twagambye endowooza za mirundi ebiri, al muharram wal wajib. Eri wajibu ye husnu dhannu billahi, kati al muharram ya aksu dhalik, opposite y'okulowoleza Allah obulungi. Ala wa huwa suu dhannu billahi tabaraka wa ta'ala, okulowoleza Allah subhanahu wa ta'ala ebiki ebibi. Allah buza ataquluna ala Allahi ma la taf'alun ma la ta'lamun, muyogera ku Allah bye mutamanyi. Bw'otunuulira n'ogamba nti omuntu alowoleza Allah bubi, kijja kitya? Ngenda kwe omuntu agenda beera walowooza gambe inna Allaha zalimun liibadihi, Allah alyazamanyiza gundi. Hadha yatimun, ono mwana mulekwa. Tulabye abaana bangi, mama namala omuzaala, Allah nakola ki? Natwala mama namuleka. Bw'obanga otegeera Allah subhanahu wa ta'ala ng'okimanyi Allah ye mugabirizi, Allah ye mulabirizi, Allah yakuza, tosobola kugamba nti ono mwana Allah amulese. Naye tulabye ebigambo bingi, oli agenda gamba Allah si mwenkanya, Allah akoze bw'ati, atutte mama ono mwana. Tulabye embeera egenda emaaso mu Palestine. Tuli wamu? Abantu battibwa, naye oli agenda kugamba olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala aluddewo okuba nti ateekawo embeera ffe gye tulabako, tugenda gamba Allah muki? Mulyazaamaanya. Tutandike okulowoleza Allah obuki? Obubi. Kigenda kuba hadha min akbari al-kabair, ogenda kuba okoze ezambi eddene ate nga tokola ki? Tomanyi. Mugamu ku mazambi amanene oba kugimu ku mirimu ekyasinze okuba emikalubu, a'malul qulub, gy'emirimu gy'omutima. Kubanga a'malul jawarih, emirimu gye tukola n'ebiyungo byaffe ogukola ng'omanyi. Wa hakadha dhunubul jawarih, amazambi ge tukola n'emikono gyaffe oba omanyi. Tuli wamu? Era ogenda okola tauba. Walakin dhunubul qulub, alhasad, alghira, ensaro eri mutima. Tuli wamu? Ogenda kuba n'ensaro naye nga tomanyi. Togenda kufuna budde bugamba nti kankole tauba nenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala nsonyiwe. Wakadhalika okulowoleza Allah obubi, togenda kufuna lunaku weenenye okole tauba nti olw'okuba Allah nakulowoleza bubi. Okujjako Allah gw'aba akoze ki? Gw'aba asaasidde. Kyekikifuula okubanga nsonga ki? Nene nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omumanyi ayitibwa Shinqiti yagamba ma min abdin
tewali muddu yenna yad'u Allah fi karbin asaba Allah subhanahu wa ta'ala ngalina akanyigo konna kalimu wa huwa sadiqun ma'a rabbih ngekiri mu mutima gwe kikwatagana n'ebigambo byagamba Allah subhanahu wa ta'ala yani nga wa mazima eri Allah subhanahu wa ta'ala illa a'tahu Allah ihda alhusnayaini okujjako nga Allah subhanahu wa ta'ala agenda muwa ekimu ku birungi bino ebibiri ekisooka n'agamba nti in alima Allah subhanahu wa ta'ala anna karbahu yufarraj Allah subhanahu wa ta'ala bwamanya biilmihi tukimanyi nti Allah huwa alimul ghaibi tuliwamu Allah subhanahu wa ta'ala bwamanya nti okujjirawo akanyigo kano kolimu essaawa zino kyekirungi gy'oli faraja yani anzala Allahu alfaraja ajilan Allah agenda kukujjirawo embeera gy'okola ki gy'olimu mu mangu ddala wa in alima subhanahu wa ta'ala annahu sayuakhkhar anhu alfaraj Allah bw'amanya nti obufulumiro bugenda kuraawo omanyi Allah kyakola razaqahu Allahu sabra Allah agenda kuwa obugumiikiriza bwekimanyi waliwo abantu ababeera mu mbeera embi naye nga ye tawuya na bulumi tugenze okuziika mirundi mingi nga maama aziika omwana we naye nga Allah muwadde obugumu bw'atawadde na mikwano tuli wamu kyekiraga nti okutegeera Allah ng'omutegedde era ng'osuubira Allah nti tasobola kulyaza amanya mwana ono era olaba asazeewo kino kyasazeewo Allah tuli basiimu nekyokoze eki kyosazeewo Allah kyagenda okukyusizaamu ekigezo ekyo rahma kubeera kuki kusaasira eri ggwe n'abantu b'oba olyawo biidhnillahi tabaraka wataala Allah subhanahu wa ta'ala agamba الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله يتوند الحياة الموت والحياة أكفنا ولمو ليبلوكم أيكم ahsanu amala gwengo mukiriza bwotegera nti Allah bino byatuwadde bigezo era ayagala kulaba ani analongoosa muffe kigenda kuwa obutebenkevu n'obutalowoleza Allah subhanahu wa ta'ala bubi nayongera nagamba ma asaba min musibatin fil ardi tewali musiba gwonna tewali buzibu bwonna bugenda kutuukako illa fi kitabin okujja nga Allah yakola ki yakiwandiika min qabli an nabra'aha goba tonnaba kumanya ni Allah aba yakola ki yakiwandiika naye lubeera okimanyi nti Allah tageera kibi wabula kiba kibi mu maaso go gwe gwolaba nti kibi naye kasita ogumiikiriza n'osinza Allah subhanahu wa ta'ala mu mbeera eyo ng'olina okusuubira era nga Allah omulowoleza bulungi Allah aba agenda kukuggyirawo ekibi ekyo ate akuweemu empeera tuli wamu kino kitutwala ku husnu dhannu binnaasi okulowoleza abantu obulungi tandika ne qissa ya Imamu Shafi'i عليه السلام كان مريضا يالي مرده فأعاده تلميذه الربيع بن سليمان وميزوه أيتوا الربيع بن سليمان نجوكم الأمبلاكو وبرده فلما دخل عليه تلميذه وميزوه أيتوا الربيع بيينجر الإمام الشافعي رحمه الله وهو قد تعب من المرض نمبتوف برده بكل شيء بملمانيو قال له تلميذه وميزوه نامغامبا قوى الله ضعفك يا إمام namusabira edduwa egamba nti qawwa Allahu ضعفك ya imam tugenda kuvunula edduwa eyo naye ku muntu ategeera oluwarabu oli bwagamba nti qawwa Allahu ضعفك edduwa eyo erimu ebintu bibiri waliwo okugamba nti baddala Allahu ضعفك waj'alaha quwwa tusaba Allah akyusa obunafu bwo n'obugonvu bwo abufuula amaanyi yani akole ki akuwonye naye oli bwagamba qawwa Allahu ضعفك abanga akusabira nti nsaba Allah yongeremu mu bunafu bw'olimu tuli wamu mukitegedde kyeŋŋamba oli bwagamba nti qawwa Allahu ضعفك asobola okuba nga ategeeza nti Allah akyusa obunafu bwabufuulemu maanyi naye bwagamba nti qawwa Allahu ضعفك asobola okuba nga ategeeza nti obwo obunafu bw'olina nsaba Allah bwongeremu amaanyi onafuire ddala
kati omuyizi bwe yagamba imaamu ekigambo ekyo imaamu n'agamba law qawwa Allahu da'fi lamut Allah bw'anaayongeza obunafu bwange ngenda kukola ki ngenda kufa tilmidhi we n'amugamba ya imaamu ma qasadtu dhalik ekyo si kyembadde nkola ki si kyembadde ntegeeza kyembadde ntegeeza nti baddala Allahu da'fak waja'alaha quwwa nsaba Allah akyuse obunafu bwo abufuule ki maanyi yani akuwonye imaamu n'amugamba nti fa wallahi law sabbatni oba law sabbaitani nkulayira Allah ne bwonvuma la alimtu annak la taqsud dhalik nandibadde nkikkiriza nti totegeeza kunvuma husnu dhannu binnas okulowoleza abantu abaki abantu obulungi bwe ngamba husnu dhannu binnas ekiyawula okulowoleza abantu obulungi n'okulowoleza Allah obulungi kwe kuba nti nuhsinu dhannu bi akhtaihim wetulaba omuntu ng'akoze ensobi tumulowoleza buki bulungi kyentegeeza ne husnu dhannu binnas tulabye abantu bangi buli muntu alina obukendeevu bw'engaani ng'omuntu abawalimu Allah subhanahu wa ta'ala abatukumira abasaasire agenda okujayimirira mu maaso go akugamba ebigambo oluvannyuma nga tuvudde wano odde eri abeeko ensobi gy'akoleemu omukole ki omukakkanye tuli wamu omuwarabu alina ekigambo ekigamba nti ij'al li akhiika 70 udhran muganda wo muwe excuse oba nkyogere batya yani muwe ekyokwewozaako ebyokwewozaako 70 bw'obanga ne mu ebyo 70 toyina kyolaba fa'lam kitegeere nti la'allahu udhran la ta'rifuhu ayinza okuba nga alina excuse gy'otakola ki gy'otamanyi wallahi law shaqqaqta sadra nnas singa ogenda nga buli kifuba kya muntu buli muntu akoze ekintu obikkula omutima gwe n'olaba la'alimta ogenda tegeera nti abantu balina ebizibu togenda kujajinga kyokoze ki kyolabyeko omubaka sallallahu alayhi wasallam agamba iyakum wadhann mbeewaza okulowolereza fa inna dhanna olw'ensonga okulowolereza akdhabu lhadith bwe bulimba obukyasinze kuraki olw'ensonga bw'olowoleza omuntu obubi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera mu suratul hujurat ya ayuha alladhina amanu jitanibu kathiran min adh-dhann mwewale nnyo kulowolereza inna ba'da adh-dhanni ithm mazmadala endowooza ezimu biki bibi bwononefu wala tajassasu Allah yazzaako kola ki kuketterezegananga olw'ensonga bw'ona alowoleza munno obubi ogenda maaso okumulimbirira ogenda maaso okunoonyereza ekyo kye wamulowolezaako kituufu oba nedda tuli wamu bw'ona amulowoleza obubi bw'ona atuula n'abantu abatamumanyi ogenda mwogerako biki bibi byereere kyava Allah agamba wala tajassasu temukola ki temukettereranga wala yagtab ba'dukum ba'da ate temwegeyanga ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita abaffe waliwo anyumirwa okulya ennyama ya munne nga mufu waliwo akyagala ekyo nti tewali bino byonna bituzzaayo Allah gye yatandikidde tukiraga nti Qur'ani mu'jiza kyamagero kya Allah subhanahu wa ta'ala ogenda okusoma Qur'ani gwe ng'osoma busomi naye nga Allah ayina ensonga lwaki buli kimu yakiteeka wekikola wekiri tuli wamu so tulabanga Allah subhanahu wa ta'ala atwewaza okukola ki okulowoleza bannaffe obubi olw'ensonga idha dhananta su'an bi akhiki singa onaalowoleza muganda wo obubi qad yaj'ala hadha almadhnun oyo gw'osuubiriza oba gw'olowoleza ebibi oba gw'ogambye ebibi kigenda mutuma sometimes n'okukola ebyonkoze ki by'omwogeddeko tuli wamu tuba tulongoosa mirembe Sheikh gy'abadde ayogerako ba tuba tugyonoona tuba tugikola ki tugyonoona muzimu Sheikh Al-Uthaymin yagala nayogera ebigambo n'agamba nti obutakkaanya obukyasinze okuba mu nsi muno bule wakati w'abantu abakolagana ababiri buleetebwa ensonga bbiri mafhumun lam yuqsad wa maqsudun lam yufham mafhumun lam yuqsad entegeera oba omuntu okufuna mu bigambo by'omuntu yani mafhumun lam yuqsad okutegeera ekintu ng'omuntu si kyabadde ategeeza
wa maqsudun lam yufham n'omuntu okuba nga alina kyabadde ategeeza alina kyayogedde gwe n'otegeera mu kirala oba mukitegeera bwe ngamba nti mafhumun lam yuqsad njogedde ebigambo byange bino naye gwe n'otegeeramu biki birala mu byenjogedde au maqsudun lam yufham ekigendererwa kyange ng'omuntu dhanni ithm okulowooleza bannaffe obuki obulungi tugambye kyetutegeeza n'okulowooleza bannaffe obulungi husnu dhannu bi akhtaihim okulowooleza bannaffe obulungi ku lw'ensobi ze babeera bakoze si buli nsobi gy'olaba omuntu akoze timutuufu agigoze mu bugenderevu buli muntu abamanyi bangi betugenda olaba ono sheekh n'ayogera kirala n'oli n'ayogera kirala olw'okuba gwe olina sheekh gye weekubidde n'ogamba nti ono sheekh mulimba teyasoma tamanyi bye yasoma falarubama ijtahada fa akhta ayinza okuba bambi yanoonyeza ilmu n'asoma ebitabo bye naye ng'ekyo ekikyamu kye yakoze kye yalabye tuli wamu tekitegeeza nti ebirungi byonna bye yakoze biki bibi tuwangaala n'abantu omuntu ogenda mulaba ayina ensobi emu gy'akoze n'ogizimbirako n'omukyawa n'omukyayisa n'abaki n'abalala naye nga tomanyi nti oba oli awo ayina ensonga ye ngaani ng'omuntu lwaki yakoze yakikoze ate allahu subhanahu wataala ogamba inna kaidakunna azim ife abakyala wallahi omuntu asobola okukuwalana nga tolina kyomukoze tuli wamu ate n'aleetera n'abalala okukola okuwalana oyo gwe mulaba mubi oyo gwe mulaba akola bw'ati miskini oluusi nno yakulabyeko banga tewamunyumidde tewamulabikidde bulungi tuli wamu nagamba oyo mukyafu nze alabikira nga talina nampisa ate bali bamama baffe bajjajja baffe experience nze abantu mbamanyi oyo omwana mutunuulira bwe nti nemanya kakana kononefu agamaaso gali mu ngalo wallahi otemeredde omuntu oyo tuli wamu ogenda yimirira mu maaso ga Allah ebigambo by'oyogedde obiweeko obujulizi bw'olaba ayina ensobi gy'akoze Imam Ali radiyallahu anhu yagamba idha ra'aytum akhukum qad zalla zallatan bwe mulabanga muganda wammwe qad zalla zallatan ng'ayina oluseera lwonna lw'aba aseeredde fathabbituhu yani mumusembeze muleme mukola kumusindika wala na kumwogerera fathabbituhu yani muzeemu amaanyi mumuwe essuubi mumubuulire fa'idhuhu mumukole mumubuulirire wasalu lahu tauba musabe allahu subhanahu wa ta'ala akole amusonyiwe wala takunu iwanan lishayatin muleme kufuuka ate bayambi baani bashaitan omuntu abuze ayina ensobi gy'akoze shaitani emukoze emubuziza naye ate gwe ekifo ky'okufuuka ate omuyambi we okumubeererawo ate ofuuse muyambi waani wa shaitan n'omwongerayo bwongezi abakyala bamaama waba abaana ab'obuwala Allah yatukola nga omukwano gwe tulina muffe ng'ekitonde ekikyala gusobola n'okwagazisa omuntu ekintu kyatakola kyatayagala era gusobola okyayisa omuntu ekintu kyatakola kyayagala tuli wamu wakadhalika ffe ng'abakyala bwe kitandika naffe ne tusaasaanya mukwano eri bannaffe tuli wamu oba oliawo bond n'onkolagana egenda mu maaso mu busiraamu ne mu community mwe tuwangalira egenda kubeera nga nnungi nsembayo n'obugambo buneeno nti nga bwe tusomye ku kulowooleza allahu subhanahu wataala obulungi mubali wano nsaba allahu subhanahu wataala fenna tubeeremu abo Allah bagenda okuyambako tumukole tumulowooleze bulungi naye mwana wattu njagadde egambeyo kano nti oyinza okuva wano ng'owuliriza allahu subhanahu wataala mulungi Allah ayanukula Allah simulyaza amanya ebirungi byonna by'omulowoolezaako tuli wamu n'ogamba ngenda kutandika okulowoolezaani allahu subhanahu wataala obulungi fabtalaka allahu subhanahu wataala omanyi Allah kyayinza okukolera Allah agenda kukugezesa okukakasa nti ekigambo ky'oyogera nti Allah mulowooleza bulungi okola okikakasa tuli wamu n'ekirala kyenjagala kano nkayisaawo buyisa nsaba tuyawule okutendereza Allah n'okuba obulungi
ebintu bibiri byanjawulo. Si kyateekwa nti buli atendereza Allah alina kuba buki bulungi, era buli atatendereza Allah alina kuba buki bubi, oba buli ali obubi ya mwononefu. Si bwe kikola ki, si bwe kiri. Bw'omanya ekifo kyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nti nze ndi mudduwaani wa Allah, era Allah ye muki, ye mukama wange, kitegeeza asobola okukola kyonna kyakola ki, kyayagala. Gwe okusinza kwo kuyambani, kuyamba gwe, tekuyambani Allah subhanahu wa ta'ala. Okugamba nti ai Allah nkusinza, nsiiba, nsala layiri biki, naye nze gwe okola bwoti, kitega tomanyani Allah, tomukola ki, tomumanyi. Byokola bibyo Allah takolera ku garanti nti bw'oba osaala osiiba okola bwoti ngenda kukola ki, ngenda kuwa kino. Nedda. Kyakubiri, ffe tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala ayina kutuwa bye tukola ki, bye tulabako. Tuli wamu, kiraga tetumanyani Allah subhanahu wa ta'ala. Olaba amanya ga Allah gaagaawo oba geego simanyi. Amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala ago mugala abasiraamu, bw'osiriikirira n'otunuulira amanya ga Allah go n'ogafumiintirizaako nti mannya ge ate biki, bitendo bye, Allah tasobola kwetenda na bulimba. Allah bw'agamba nti nabbi ibadi anni ana al-ghafuru rahim, gamba abaddu bange nti nze musonyi ate omuki, omusaasizi, kitegeeza Allah muki, musonyi, tasobola kweyogerako buki. Nsaba tutegeere Allah subhanahu wa ta'ala obutuufu bw'okola ki, bw'okumutegeera, tusobole okumulowoleza ebiki, ebirungi. Tulabye nti ana inda dhanni abdi bihi, Allah ky'omulowoleza kyagenda okukola ki, okuwa. Tuli wamu? Falyadhunnu bi abdi ma yasha. Allah agamba kati omuddu wange andowoleze kyayagala. Bw'oba oli mulwadde, nze Allah yanvaamu, nze Allah tandiiko, nze Allah takola bwati, so be it, kigenda kubeera kitya, bwe kityo. Naye bw'olowooza nti Allah mugabi, Allah mwenkanya, Allah njagala, era Allah agenda kukulaga nti akola ki, akwagala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruk wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amanya Fatuma Shabra.